Buli lukya ebbugumu ly'ebyobufuzi eryakalulu ka 2026 lyeyongera era ebibiina by'obufuzi ne bannabyabufuzi ssekinnoomu buli omu atandise okuggyayo akakodyo mwagenda okuyita okusagula obuwagizi. Olwaleero President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atongoza ekifaananyi kyagenda okukozesa mu campaign ez'akalulu akajja aka 2026. We are here today. Ekifaananyi kino akyanjulidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ne bannakibiina ababadde ku kitebe kya NUP e Makerere Kavule. Kino kizze kiwaniriddwa akulira abavubuka abali mu matendekero aga waggulu oba institutions Akiso Benjamin sako n'omukadde Namuli Francis nga tukitegedde nti kino kikoleddwa ng'akabonero ak'okutambuza campaign egenda okugatta abavubuka sako n'abakadde. Obuwanguzi tukuleeta 2026. Kyagulanyi asinzidde wano n'akikkaatiriza nti wakwetaba butereevu mu kalulu ka bonna aka 2026 okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Nze neeteeseteese bassebo ne bannyabo obbakulembera naye mbasaba obuwagizi n'okkolera awamu. Era mwenna abatulaba eyo okwetoolola eggwanga tugenda kujja tubatuukeko, ngenda batuukako personally. Guno gugenda kubeera mulundi gwa kubiri nga Kyagulanyi avuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga era ategeezezza nti nga batambulira wansi w'omulamwa ogw'akalulu k'okusalawo okwenkomeredde kye baatuuma protest vote ku luno wakuvaayo n'obuwanguzi. Era ngenda mu maaso nga nange nkunga bonna abo abadde balya Museveni mu ngalo ekiseera nga kikyaliwo mukyoke mudde ku ludda lw'abantu ate nga tujja kikola. Egurupu ya Museveni tujja kugimalawo. Tuze tukidingana nti okulaba nti Omoro Kayunga ne walala abadde agezaako tutamya akalulu kuba tayagala tumutwala awo tatusobola kati ffe tumutwala kuba n'amateeka we galagira. Kyagulanyi alabudde abo bonna abafuna ssente okuva mu bakungu ba gavumenti nga zeesigamiziddwa ku kubasendasenda olw'ebyobufuzi nti kino kya bulabe gye bali era wadde ekyokulabirako ekya ssente ezaaweereddwayo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuyambako abavubuka abaakazibwako aba ghetto mu ggombolola zonna ezikola ekibuga Kampala sako n'ebitundu ebirala. Nabbawaayo buwi wabula embeera eteekebwewo ng'embeera esobola okuyamba omulimu gw'okola ne guno okufunamu n'abaana bo n'abazzukulu. Ne bwe batyo baalimba abaasooka n'abaddawo kati ffe bazadde kati bali kubato baffe n'abaana baffe. Wabaddewo n'ekibinja ky'abawagizi ba NUP okuva e Teso ekibaddewo ng'ekipande kino kitongozebwa era bano bategeezezza nti olw'ebizibu ekitundu kyabwe bye kiyiseemu bakulwana bwezizingirire okulaba nga basagulira NUP obuwagizi mu bitundu byonna ebikola obuvanjuba bwa Uganda nga kino bakyesigamiza ku nsisinkano eyaliwo gye buvuddeko wakati w'obukulembeze bwa NUP n'abantu b'e Teso abaafiirwa ente zaabwe mu biseera eby'olutalo. And we are not here for a sellout. We want to put a determination, national determination for liberation of this country. Nsangi zino tulina abantu betuwulira twabeera campaign nga bannaye munonde kubanga ndi wa ddiini eno kubanga ndi wa ggwanga lino ffe tuli national unity platform. Era tetwagala abantu batulonde nti olw'okubanga ndi wa ggwanga lino ndi wa ddiini eno. Twagala abantu batulonde ku lw'omulamwa gwe tuliko. Bannakibiina Kyagulanyi abatisse obuvunaanyizibwa obw'okwongera okubonyisa enjiri ey'enkyukakyuka. Kyagulanyi ku ballot 2026 kwali ate ng'enkyukakyuka tugyetaaga ate nga tugyetaaga kati twetaaga Uganda empya kati. Era bannayuganda mbakubiriza mbeere bagumu ke tutongoza posa buli kimu kiwedde. Era njagala okukubiriza n'okunga bannayuganda nti twagala okufeefeeta eggwanga lyonna. Uganda ebadde etaaguddwa twagala okukubiriza abantu baffe okusigala nga bali solid ng'enkyukakyuka bwe baaziwagira mu 2021 ate kati twongereyo n'okusingawo. Ng'ekibiina kiyingidde olunaku olwokusatu nga kisunsula abo bagenda okukikwatira bendera mu kalulu ka bonna aka 2026 ku bifo eby'okuvuganyako wano mu Kampala. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu azzeemu n'akkaatiriza nti akabonero ke bagenda okutambulirako mu kulonda kuno ka manvuuli. Tuyise mu kakuŋŋunta aka demokrasi asingayo yensonga lwaki wano tulabawo Nsasagge Bikonde n'Ansambagere kubanga tulowooza nti kana akakuŋŋunta ke kalibadde kasaana mu nsi erimu demokrasi. Mu kiseera kino ekibiina kikyagenda mu maaso n'okusonda ensimbi ez'okukozesa mu kalulu ka 2026 era akakiiko akaateekebwawo okukola omulimu guno kanjudde we batuuse nga mu buliwo bakakuŋŋaanya obukadde obusoba mu 600 ate ng'ezikyali mu bweyamu zikola kawumbi kamu era olwaleero waliwo n'abo abawaddeyo omutemwa gwabwe.
olaba kitukola olwaleero abantu bannakaseke gweta luweero kye baakola Mwai Museveni ng'ajja mu buyinza ng'awamba obukulembeze bawaayo muwogo bawaayo lumonde kwayo tekikwetaagisa kubeera muzungu abantu abamu oyogera ekigambo dona fanda babalowooza nti abalina kubeera bazungu naawe ali eyo osobola okubeera ng'oli makanika okola makatale oyokya kasooli kyonna ky'oba osobodde teriyo kitono bwe nakulaba wano ng'ozze okusonda ssente kyankwatako nnyo ate n'abantu bangi kibakutteko naye kuba nga weefiiriza kali kabonero k'amaanyi nnyo watusomooza nnyo abantu nga ggwe be batuleetera okulwana nga tetuzikiza n'oba oyina 2,000 tutandikira ku emu nga tubala abaasomako tosobola tandikira ku 5 newooba oyavula olukuzaala enkya toddukirawo gino emigigi gy'obukafeero gye yatulekera bannange tovolaba yamuwa ekitiibwa ekya pulinsipo. Wano bannakibiina batandise okumuwa ssente era bwe zimuyitiriddeko bawaliriziddwa okumuleetera akasero n'okumutegulawo okwewala ebibadde biyinza okuddirira. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi. People power, people power, our power, our power. I'm Honorable Julius Ochen, a former member of parliament representing Kaplebion constituency in the first time. Your Excellency, I stand here to bring the attention of the people of Teso to the central area of Kampala. Your Excellency, my standing here is a true testimony that you have managed to deliver the party of NUP to Eastern Uganda and more so in Teso area. With me here, a young and vibrant men and women that the elders of Teso have given an assurance and a directive to come here and join the party at the headquarters and be the flag bearers of this mighty party in the Teso sub-region. Mr. President, in the previous election, I want to admit there isn't enough work done. But Mr. President, you have entered the heart of Teso now. Mr. President, when you came to Teso, you made the representative of 205,000 elders that marched to court to challenge the government of President Museveni. The regime in power had done so many atrocities across Teso sub-region. Atrocities that cannot be left unmentioned. Mr. President, there are over 15 mass graves which have not been opened in the region, containing large numbers of people who are killed by the regime in power. And they are ashamed of allowing us to open the mass graves in the region. Mr. President, they raped our women, they raped our children, the girls. Mr. President, they murdered them in cold blood. Mr. President, they abducted them. We had thousands and thousands fed from Teso to Kiburara and Namsojo for only not understanding the word. Mama Jenny, when the soldiers asked in Swahili, our local people could not understand Swahili. They would respond the local language that Mama Jenny. That was the crime, to make them fill the trailers and brought to Kiburura and Namsojo and fed with raw milk so that they are killed by diarrhea in the prisons. And all of them never returned to Teso. And I've been asking government or President Museveni, where are their bones? Give us the permission to go and bury them. On those grounds, Mr. President,
In my sub-county, over 365 massacres with choppers, with the military, and we buried them. We have been asking President Museveni, come and say sorry to the people of Uganda. They fitted them in a wagon in Mukura and massacred 67 in one day, apart from other sites. Your Excellency, we managed as a community of Teso to go to the high courts of Uganda and defeated the government of the day in the high courts. And the high courts awarded us over 4 trillion. Now they are paying other people, not those who went to court. They have decided to parade their own agents. And those are the ones Attorney General Sibise pay. I appeal to you, Mr. President, and the leader of opposition in Parliament. Help us divide the money that Parliament approved. They approve in the name of Teso. But when it comes payment, they pay their agents. And they leave the people who go to court, who went to court. I would like to beg Mr. Locke, I would like to lead a delegation of elders to your office so that you arrange a meeting with Attorney General to divide the money that the government allocated according to the cases that were won in the court, so that the elders will have time to rest. Otherwise, you will continue to appropriate the money and they pay their cadres. You, the people who have come here, first of all, before I say much, I blame you, the people of Uganda. I blame you very strongly. Why? We, the people in the north and the east, who had rejected these people from the beginning. And you people took them to their beds. You have taken them to your rooms. You can see the destruction he has caused you. They even forgot that it is you who helped them come to power. Now you are the losers. You have lost the land in Uganda. Very honest, you have lost the land in Uganda. And they are now eating you like a senene. We told you, let's join hands. You shied away. And you left us suffering. You left us facing the battle alone. Now, we left the battle and went to court. We have defeated them in court. We are very happy, Your Excellency. You have woken the people of Uganda. And now liberation is coming from Uganda. You support the rest of the country. We join hands so that we liberate our country. I want you to remove accusing finger from the West. We have to cherish national values. There are only few individuals in the West that have tormented our country and destroyed our country to the level we see. Not everybody in the West. We must proclaim this party to propel the position of national reconciliation as our policy, so that we bring everybody, whether north or east or west, together for the liberation of this country for another term. And all of us must pursue that policy of national reconciliation. I appeal the President and the team, never miss that word in your mouth when you are going. Let's proclaim national reconciliation as a party. Me speaking here, I was a member of Uganda People's Congress and I was in the tennis parliament. I have told my people in Teso, because Akena is enjoying eating the other side, let's all join National Unity Platform for the liberation of Uganda. And we are now moving. I have asked all the UPC candidates, all of them, to convert to the National Unity Platform. We now need your support. When we ask you to travel from central Uganda to the north, to the west, please sacrifice to the bone marrow so that we liberate this country. We are not here for a job. And we are not here for a sellout.
We want to put a determination, national determination for liberation of this country. That's what we need to do. Mr. President, allow me because of time. With me here, these are candidates that the region has presented. They have come, and we are still mobilizing more to come. And we will at an appropriate time ask the party to do the vetting. Secretary General told me we will be moving around the country. I think that arrangement could be organized at a sub-regional level to cut the costs, so that we finally have key leaders on the ground. We are still mobilizing. Those who lost in the NRM, they are now pleading. We are saying the door will be open and all of you will be welcome and we sort out. We know the mistake was not yours, but sometimes an individual can be compromised here and there. But we still welcome you. So I will give them each just to say a name and the constituency standing, because they are already candidates. Then I will make a closure. Mr. President, I thank you for accepting to listen us at this particular moment. This is Oluka Ivan, Gogonyo County, Palisa District. People power? Our power? People power. I'm called Dr. Joseph, Kipande County, Palisa District, MPB. Eyalumbye Meshlam, Soroti County, MP. Ochailaf Maito, Ngariam County, Kataku District, MP. Yoga Kere! Yoga Kere! Eka Kiro, Nyara Jonga Mugero Luka, Alamuntingo, Mora District, for my MP. Yes, Santa Moe! Chaguro Nyobo Mufiriza, Akakaruruka Bakafu. Nchidamu, Bwoti Kinga Bwoti, Akokafu. Kubanga akayini kaise murayini. Nobwe kagenda waguru kaba kagenze mu box yo muntu omurara. Akachiko kebyo kuronda, kajya kukubara. Ngataronze, kanu kabera kafu. Obo oronze nayenga echo oronze chifu. Echo kubiri, wali wo muntu omurara ja kubera nga wanu. Baja kubera banji. Ono muntu ayiza kuba muntu gota yagara. Ireka kukora bwoti oba toronze. Ireka kukora bwoti oba toronze. Ngomaze kutikinga, ngomaze no bwotikinga bwoti. Oluye cyaguranye. Ne ambrero giraba. Ngo butikinze burungi bwoti. Ne no damu no saza ku muntu gota yagarono. No muka box no saza mu muntu gota yagara oba toronze kabakafu. Mwetegereze bintu bino. Bajja kuba banji wano cyaguranye ngari wano ne manvuliye muronde bwoti. Ako kayini kebagara tikaise murayini munu tikaise wano tikaise wano tikaise wano. Muchitegede. Now Gobango ogenze kutikinga nokora bwoti orusini weraba norabanga kayisemu. Chentero kubagamba nti bworaba nti okoze enebera nsobi nga tona vawo wali gokaraba nga kali bwe kati dayo wali oje ka ballot paper baja kukuwa karara ge mateka ge byo kuronda odemu oronde burungi odemu ronde burungi odemu ronde bwoti akoke baja kubara. Echo kintu kyokuddayo kiri kurusho abantu bangi mukwatibwa ensonyi abantu bangi mutya noraba nti bananda babatya gwe nogenda bugenzi nebwo obozeeyo wali baja kuwakara odimoronde bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya neddobozi Aji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula
kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 71 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.